Ndi proud okuba omusogera ndogera niwe mba ndi mu Kampala. Uli wentuuka bambuuza kubanga ziwa metobona bwentambula. Iwe bw'oba oyenda kulambula tuuka mweyinda ojja nnumirwa. That song. It's called Ndi Musoga. Many things, different things. Yeah, nabiyimbako in that song. So kati bakatunula ne bagamba wasenga bulungi ebigambo byakayimba kalungi mulimu almost Busoga yonna. So ne bangamba you deserve this. So kati Westiba, His Royal Highness, His Majesty Kyabazinga Busoga Baba Iseife na asima nangamba Acidic Vokoz ogenda kubeera the ambassador of Busoga tourism and the heritage. Owada boyiji gwe mkutu gwe tuli ayenda gyosinzira okubanga otulaba atubagala nnyo feedback y'amaanyi nnyo gye tufuna. Anjagala okusooka nja kutumira ku omukyala bamuyita Hasfa ayagala nnyo Acidic Vokoz ali side zaawo Saudi Arabia. Yampereza n'akafaananyi ng'ali naawe kati waliwo omulala bamuyita Anifa bajjukira bonna naye yagambye akwagala ng'omuntu naye Anisha njagala ombulire omusajja ono omwagala ng'omuntu mu mbeera ki be bamu nno kubanjize kwana Osikoyo namugambako ne mugamba nti ambasada twandigeze ne twogeramuko naye ndowooza obaddemu fixitimu naye kati abo banzijukizza nnyo eno wiiki ne bangamba sookuza Acidic abeeko byatunyonnyolamu so ambagala nnyo bakyali bankulaba nga mugobera na buli omu yenna ajja osinzira okubanga otulaba kyakabi Study Properties and Consultants nabo tutambula nabo banno batunzi battaka abakugamba gwe wenna ayagala ebintu by'ettaka ayagala Apollo tuyagala nyumba wasobola okubanga abakukwasaganya banno balina offices wali Kawanda so amuganda wange oyagala product okuva kakadde kamu basobola okubanga abakukwasaganya enguudo nga Semto Road Bombo Road, Hoima Road, ne Masaka Road, Baina Corporate. So make it happen. Enabo ila okusikula osoboka ngo mukulu mukubirako ati ne tutambira dala bamujja kusendayo hadimiti ngono no ye musomi wadduwa era abantu bonna wemba nengedde babega wa kamereza abantu bonna bali singo. So omusajja asoba funira abakyala ne mubanga mutambira dala wamu Oscar akasabune no katendeza ko so hadimiti yajja okubanga ensonga ezazimalanga nawe ayine bitatambula bulungi amulamu obo alikuwa bya abali amuseze ndola so kubanga kusomerwa atobla kutambulira ddala bulungi nnyo. Acidic natera abuuza kuba tulaba tutandikirewo ya mwenna abatulaba nze Acidic Vokoz Little Boy Doli akiyongeddeko ompita obuyisa Acidic nga tutaddeko Westiibwa sijja kuyita Sa Acidic Vokoz yes ompita obuyisa Acidic nga tutaddeko Westiibwa nyinza obutayita bamunnange sikwematira noba totaddeko kali respect nemwe bale tulaba yonna gye musinzidde mwe bale tuwagira tutandikire ku kitiibwa ekyo bijja bitya ekitiibwa nali actually that day I had a show in Iganga bwe bankubira essimu ne baŋŋamba Acidic wali akunoonya yali anoonya bali bamuyita Westiibwa mama onalebona mutamba Helen yanoonya ne bankubira ne baŋŋamba Acidic mama akunoonya the mampe namba ye ne bamuwa ne yange honorable yes era ne mukubira awo wennyini naŋŋamba Acidic tujja kwogera enkya yaŋŋamba tujja kwogera enkya ne nninda ku makya ne mukubira essimu naŋŋamba we need to meet naŋŋamba to meeting e Kampala because nali Iganga I had a show nga nsuzeeyo Nenzije Kampala ne tumeetinga ne mulaba ne tuogera naŋŋamba Acidic you have a nice song bayita Ndi Musoga ate nabeeko interview emu ng'oyogera n'ogamba toyimbirangako Kyabazinga ate tulaba you have like oyina passion oyimba olusoga naye ng'oyagala olaba oyagala okukola ne Kingdom ne ŋŋamba akiri fine kuba teyaŋŋambirawo kya ambassadorship teyakiŋŋamba anaŋŋamba naye akayimba akojja kujja tulabe njagala tukuyambeko tukole video tukole everything Kandi Musoga yes tuwe mukola ine mbiri Ndi proud okuba omusogera ndogera niwe mba ndi mu Kampala uli wentuuka bambuuza kubanga ziwa metobona bwentambula iwe bw'oba oyenda kulambula tuuka mweyinda ojja nnumirwa. That song it's called Ndi Musoga kati ninyo otegeera lulina message ki kubanga language bali ebadde wano osobola nakikiriza
That song, it's for proud Basogas. Actually, I sang it for Basoga particularly. Nayenga, if you're proud of your tribe, chiri okay, you can use that to stick it out. Nenga that particularly kalika Busoga, because naimba beautiful features ezirimu Busoga. Many things naimba many tourism sites eziri mu Busoga. Nazimbako zonna era bw'okawuliriza obulungi ojja kulaba bingi nnyo ebirimu. I sang about the source of the Nile, that bridge, ninyimba ku Itanda Falls, eri gye tusimuka Kagulu, that mountain, okitegeera era gye twagenda okuntikira gye twagenda. Many things, different things. Yeah, nabiyimbako in that song. So kati bakatunula ne bagamba wasenga bulungi ebigambo byakayimba kalungi mulimu almost Busoga yonna, so ne bangamba you deserve this. So kati owekitiibwa His Royal Highness His Majesty Kyabazinga Busoga Baba Iseife n'asiima n'angamba Acidic Vokoz ogenda kubeera the ambassador of Busoga tourism and the heritage. Yeah. So bakutikkira. Yeah. Nalabawo ab'ebitiibwa bangi nnyo. Soko tuwemu kumanya amanira agaliwo. Baliwo bangi era ng'oyo omukyala yannoonya. Ekitiibwa Honorable Helen Namutamba. Right Honorable Mama Alitwala Kadaga. His Royal Highness. Yes, yannyambaza. Right now, then His Royal Highness His Majesty the Kyabazinga of Busoga Baba Gabulaina yaliyo. Bangi n'abaaliyo. Leke tugamba waliyo like amasaza agabira mu Busoga nti ibisaza lyawa everywhere bonna bajja abakulu abajja n'abantu bonna abasoga bangi abaaliyo. Kino kigatta kiku brand yo nga Acidic Vokoz. Kinene katroy now Acidic Vokoz. Era nawe kubanze sakubirako simu nenkugamba nti munnange bagenda kumpa obwambasa naye simanyi oba kyayita kina kikutuuka ko kitegeera. And nawe bw'obadde ojja wano ompisa ambassador. Ekyo ekintu kinene nnyo mu llo nga si kwesudya ebyaddala kinene era I'm proud to have that. Sometimes omuntu ayinza okugamba weeragamu naye munnange si kweraga n'okkirizibwa okweraga kinene. That thing is big. Kakigaanibwa yeerage okitegeera. Kati nange ntuuka awantu nedda okubuuza munnange ate bino byansi njatuuka mu ggulu Allah akubuuze ggwe amaanyi ge nakuwa ati wagakozesa bulungi wagakozesa bubi watanga kuvuma abantu kulaba ngoli waggulu naye si bwe kiri. Naye sometimes munnange olina otuuka essanyu nerifuka pride naye nga simu bubi era sinyira okitegeera kubona era naye otuuka n'olaba nga kituufu kuba kati nange luli natambula omanyi kye bayita okutambula ng'oli ku layini emu ne taata n'abakulu yoyise oyine Kyabazinga ali wano gw'oli wano muli ku layini you know omanyi osobola okufumizamu n'olaba bw'owulira mu kaseera ako kazi natambula naye okitegeera nembeera wakati nga mama ali wano mama Right Honorable Alitwala Kadaga ni baba mwene ali wano eno okitegeera nga ndimu wakati. You know how it feels. Bw'oba toli mugumu nnyo oyinza okuva nga tokyayagala kubuuza. Yes. Wow. So experience yali yakabinyo. Nga tugenze tukiridde omukolo ogumaliriza tulowoozaamu nti buno bwambasada ng'ogyeko ekitiibwa ne respect n'okubanga ate si kati okyuseemu kuliko monetary value yonna egirako akasente oba nti kuyinza obba kwagirako oba something bingi ebigirako. To be honest bingi ebigirako ebimu sigenda byasa wano nenga bingi ebigirako just nnyo. Video bagamba bagenda gikoma mugenda gishootinga already twashootingako content asooka nga tuli eyo and era tukyatambula kuba tugenda ku tourism sites ezisinga zenayimbako zonna tugenda kugendayo buli kyewawulira mu luyimba tugenda kugendayo and ndi mu kupreparinga then kyemanyi next week tugendako ku site endala tushootinge nayo. Hands Pro Life gemanya gange Acidic Vokoz aye muyimbi tuli naye ambassador wa tourism eya Busoga yonna so omusajja wa maanyi nnyo era nga njagala okuba nga management kikyo oyinza okuba nga ogigambayo. Management yange
kati sijja gigambira ku mpewo just njja gyebaza yenkoledde okitegeera kuba ebaddewo byaddala muli baakabiyuga. Thank you so much Mama Baba Entertainment. Yeah. Tutunulire last chance. Yeah. Oluyimba video etambuleta mukulabako. Munnange si bubi kuba kati bw'oba otunuuliddemu right now. Abasajja abo babuntu babujjawa nga bagamba batrendinga number 1, number 2, number 4, number 6. Ate nga tulina ennyimba ezifuluma mu ggwanga ezisukka ne mu 10. How do you feel for this? Ate nga balina batulaga platforms eziri legit anti nolaba Galaxy FM, nolaba Song Boost n'abalala bangi nnyo abageza kubanga bakola account ne ku YouTube. Ate kati YouTube tubala East Africa kati tubala Nigeria erimu East Africa kwa mulimu nezaba Nigeria anti kati eziba ziwulirizibwa mu East Africa zibabala. Okay, kiri fine. Kati omanyi kitegeeza okubeera nga oluyimba luli mu top 10 ennyimba eziwulirizibwa mu East Africa. You know what it means? Kyamaanyi nnyo. Ate sigivangamu winata video up to now. Ne ku Song Boost gyendi. It's one of the most played songs kati right now and okitegeera. Yeah. So kati just now era mpulira bulungi nebaza nnyo munnange Allah yannyambye otuuka wano wendi nolimba nze nja kugamba singa tomanya naawe olabire awo. Yes. Nakuwa abantu abasobola obikolera kubeera ne bobanga oyimba bulungi naye nga tolina abantu abasobola bikolera tesobola. Ate ne bobanga olina abantu abasobola bikolera naye nga toyimba bulungi oba nnyimba zo si nnungi era tebijja ttambula. Okitegeera. Naye Allah nanyamba nasobola okumpa nange nsobola okuyimbako obulungi somehow nampa n'abantu abalungi era ngamba alhamdulillah for that. Nga tumaliriza ng'omusajja ayimba ku mukwano gutegera bulungi si nnyo acidiki ballaye era nkufere omukwano togutegera bulungi si nnyo. Okay, ekibuzo kiri nti ensangi zino obutambi bufulumye nnyo era bw'ongamba mutoka ina mbanso okugamba ngenda kakuterako mu inbox kuba Oscar yakampadde naye kyenjagala ekibuzo kiri nti abantu bagezezaako kubanga bakola ebintu byabwe mu bubba then ne bivaayo ne bifuluma ate ebiseera ebisinga kuba kwagala kw'abantu babiri naye oluvannyuma ne tubiraba nga bisatulatezi kikyoyinza okugera kweno embeera era olowooza omuntu yandyewaza atya embeera eno ddala omuntu ali mu mukwano ng'omuyimbi w'omukwano nkubuuzeeko ombuuza omuntu yandyewaza atya obutambi bufuluma embeera eyo olaba handi sooka olinde bwe mba muli mu mukwano mubeera abantu abo babiri n'ekirala bwe mba muli kati kansubire bufuluma bali waka waabo oba babeera mu loogi twalabyeko n'ab'omutooyi kati awo tetuyinza kugamba kati mutooyi wabeerayo cameras simanyi nange nedda gwogendako osobola temubeera cameras ate bwe mba nti muli mu loogi mu rooms mubeeramu cameras but there is a possibility because tobulabidde mu bifo ebyenjawulo kati sooka first wait wulira ku gaali omanyi kyemmanyi osobola okutegera ekifaananyi kya kamera ezibateeka mu nnyumba surveillance cameras ne zino kamera ez'essimu bye babalaga bibeera bya surveillance anti kati tulaba Kira Gashumba nga ye kennyini yali yeekwata anti kati yeekwata ekitegeeza abanyumi nabo baagala okitegeere oba omuntu aba omuntu ayinza bwewalata because tebakwata kati gulira ŋŋambye kati ye yennyini bw'aba ayagala byewalata bikwata abireke kati ate bwe oyagala kwewala ng'obikwata kitegeeza ye kennyini aba ayagala balina kwewala kukolera mu lujju babakutte oba bennyini beekutte babakutta nti that's very bad. That's very bad. Kati oba towadde munno gw'olina ekitiibwa ate nawe kennyini oba teweewadde ekitiibwa kati Kamabbe y'omumanyi Kamabbe bamulabako ku TikTok ate ye omusajja gwe yali naye ye yamu recording era za recording ab'enjawulo so omusajja how can someone kati bwabaliwo tolabanga ekyo kibi kulaga like privacy z'abantu nobiraga if possible bamusuing yes that's good that's very bad kati gwe owulira otya nga bakikola muwalaawo is that good? No. So
omuntu aba alina kubanga abwewala so ate naye emabega kwali twalabako ababeera mu mukwano bonga babiri then wamala okufallinga out then omu n'abuta anti kati waliyo ebintu nga bwe muba temuzannya firimu za buseegu kati mwekwata byaki mwagala tulaga nti mwe muli bakabi nnyo mu mukwano ffe situmanyi. That's very bad. Oscar ebintu emubite temwekwata bakole nga tewali kamera. Acidic tumalirize last chance abantu balwiba balinoonyeeko naye kennyini omuntu yenna ndowooza alina show mu Eastern. Lwaki Eastern? Nzija tosobola oba tewetaaga kuba na lukusa lukola show nga tolina ambassador kiyinza obutavaayo bulungi kitoofu. So kati mwe bamusooka then n'aba wano management musobola okuba nga mugituukira because bw'abanga oluyimba lwe lumu kuzisinga mu East Africa I believe alina ddala kyagamba eggwanga abantu lubajjukize newokulusanga. Yes, oluyimba bayita last chance. Osobola okugenda ku social media handles zange zonna gye luli, genda ku YouTube everywhere osobola okugenda no streaminga nonjagaliza munnange nange nosasulamu like that. Thank you so much. Gye luli ngenda kwebaza my team LBN Lyrical Boy Nation. Thank you so much mwebale kumpagira and whoever supports me outside LBN nawe nkwagala nnyo mwebale nnyo kumpagira abaana ba TikTok. Thank you so much mwebale nnyo bye munkolera abali ebweru mwebale nnyo mwebale kola mu nnyimba zange challenges mwebale kunjagala bannange nammwe hands mwebale kunjagala nnyo girabo nonoonyaako nogamba Acidic Vokoz onoonyaako munnange namwe abali emabega wa kamera bannange. Thank you so much mwebale kubeera bakaba Lina Media muli bakabe mwebale nnyo bye mukola. Nebaza ko ne Oscar Pro. Okay, nja mwebaza then ne sister wange Oscar Promo mwenna abanjagaliza ebirungi baagala nnyo bannange. Tetusobola kusukkawo ane nga njala kujjukiza Aisha and Phone Accessories balina amasimu amapya bagatuuse okuva e Dubai. Gwe wenna ng'oyagala essimu eyakabi ate nga balina ne UK used ne bali bewagamba abakumakalamu Maurice Cakes naye tubayise olwa ambassador Maurice Cakes balina keke ezakabi ziri handsome ziri cute ziri beautiful ziri everything keke naye z'amaanyi naye nga nkyabanoonya bane mubagambe ambassador bakabutuusa nyabagamba tubenga tubaako engeri ne bampayo emuze so bayisa manye ennaku zino kati ebintu omanyi ffe abakola mu kingdom tetusaba tulagira era tetukulembera tufuga omugaga ye Maurice embeera giteekewo bannaye kuva mwezi embeera tugiteekewo naye nga Maurice Cakes balina cakes ennungi bali awo online soge wenna ayagala okubanga ofuna cake basobola okuba nga bagikutuusaako ate alwaki nedda.